awali ebirungi wabeerawo ebibi. Awali Yesu ne Katonda osangawo Sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze. Era mu kisaawe abantu bwe baba bazannya akapiira abamu boogera ebirungi abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobola okussa. Naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa balala kubeerawo kubatyoboola especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi. Naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Okay. Bw'omu ku bakyala bakozesa emitimbagano abantu baali beebuuza eyo gw'ogiddukanya. Nina emitimbagano mingi egiriwa. Especially tukulanga oddamu oyinanike wakateeka yako emijoozi bitwali mwakiti wamanyi. Kibuuzo ky'amanyi mbadde sikisuubira leero. Naye baturecruitinga. Tulina abaana basatu awaka abawaggira maniyo era birds of a feather flock together. Wabagambe emijoozi tegiddeeka. Sinatuukayo gyendaga sigisangayo. Naye platforms zange ezimu nzeddukanyiza endala ziriko badmin si buli kimu nti mba nkiraba. Naye Facebook era eriko abamu abagiddukanya naye nange mbeerako. Okay. Waliwo omukyala yavaayo n'akola comment ku mutabani olw'ossiba enviiri n'ovaayo naawe n'omuddamu agamba yakola ekintu ekibi osiba enviiri n'omugaa nedda buli omu alina emiddembe. Oyo namugobe yakiwandiika. Togere ku bulamu bwo ng'omukyala. Kuba teyali nze yali admin. Admin ye yawandiika? Yes, yali admin. Omwana mwamusalira oba yeesalira okusiba enviiri? Enviiri si kive mu nju yaffe. Era buli omu asaanidde okukola enviiri ze nga society bwekikkiriza naffe nga bwe tukikiriza. Tugendera ku culture yaffe ne community yaffe kyerabanga ekikkirizibwa. So ekyo community kyekkiriza naffe waffe kiba kikkirizibwa. Togere ku bulamu bwo ng'omukyala. Ebiseera ebyayita wali mukyala wa Kibanda. Right now oli mukyala wa president. Obulamu buno obukwasaganya otya? Obulamu bukyuka era si byebimu byanjawulo. Luli kyali kyangu n'otambula mu bantu kasita abalinayo hit. Nze nga nyumirwa okubanga ndaba bafaani. Naye ekyokubanga mukulembeze kati kijja n'ebintu bingi. Eriyo abawakanya n'abawagira. Kati pressure eba nyingi. Naye ate n'okuwuliriza gye tuli kwafuuka kungi kuba kati tufaayo nnyo okulaba abantu kiki batulowoozaako. Obuvunaanyizibwa bunene naye tukyebaliza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kifo we tusobola okubaako obukulembeze bwe tugaba eri abantu. Abantu bangi bakutunuulidde ng'ekyokulabirako kinene koze obaddewo mu mbeera yonna okuviira ddala eri mu ghetto paka kati we muli. Bubaka kibuyinza okuwa abaana abawala naddala bano ababuukabuuka eno n'eri? Buli time gy'otuukako mu bulamu erina by'olina ogikolerako. Bw'obanga olina emyaka 2 olina ky'olina okukola. Bw'oba olina emyaka 10 ng'omuntu waliwo kye bakusuubira okukola. Bw'oweza emyaka 2 era olina ky'olina okukola. Kati nkubiriza abo abatanaweza myaka gya kukola by'abantu bakulu okusooka bakola ebyo bye balina okukola mu egyo emyaka. Kubanga mu maaso awo mu butuufu ojja kubeera n'omwami ate nga owulira oyagala odde mabega obeerewo ng'ate tomulina. So bakole ekyo kye balina okukolamu ekyo ekiseera. Ayagala cake ennungi eya birthday, embaga kwanjula, bridal shower, baby shower. Osobola okukolagana aba Morris Cakes babeere nga bakukolera cake ennungi. Odalinga kati Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79. Basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp. Naawe ayagala okudelivalingira
mutegeregana. Arapex Thyroid Hensive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa kedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Seeding Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Okay, how do you handle politics and marriage at the same time? Because wobeeranga olina okukwasaganya obufumbo ne politics ng'onotambula n'omwana. Si kyangu okufuna balance wakati w'obulamu bwo obwa bulijjo n'emirimu nga tokitadde ku politics naye naawe ku mulimu ogugwo bw'obanga oli maama muzadde awakoleseeyo omwana wo nga maybe tananywa na chai naye ng'olina okujja okole. So ng'omukyala Katonda kye yatuwa obusobozi okwasaganya kino na kiri ngezaako sinza atuukiridde naye ngezaako okulaba nti buli kitundu nkikwatako. Okay, abakyala wola bisawo ne balina bebatuusa obeera successful oba there is still something missing in them? Abakyala bagezezzaako okubawa omuwaatu bagezezzaako okubawa space but there is a lot missing. There's a lot missing because we are outvoiced and outnumbered by the men in most spaces. We are outcompeted, and when we avail ourselves and come to these spaces, we are not given enough time to express ourselves simply because of our nature of being a woman. So we have to fight harder. So abakyala abatuuse gye batuuse balina challenge ya kusika ku bakyala bannaabwe babasitule tusobole okuba abangi. Yes, ebifo babiwadde naye amaanyi amatuufu bagatuwadde. Tulaba minisita gye bali ba ministers, ba prime minister, ba deputy presidents, ba MPs gye bali naye balina obuyinza obukozesa ebifo byabwe oba eriyo omusajja ali emabegaawo akola naye nga bo baliwo nga kifaananyi. So manye ebifo babitaddewo ebitonotono naye ate tukyetaaga okuweebwa omwaganya okukozesa ago amaanyi. Omwami wo akuyita superwoman bintu ki by'omukwera ebikumbula ebwenjawulo okusinziira ku bantu abalala? Tumukubira essimu tumubuuze. Sibimanyi mukwano. Simanyi naye sobola okubuuzayo. Sisomangako ku mawulire. Ku radio sisomanga ku mawulire ku radio naye nga nkula tata wange yagulanga amawulire nantuuzaawo nenga soma New Vision monitor tenajja New Vision olumuli so dayanguyirwa okuyiga okusoma olunyankole so olwaleero bibadde byangu olunyankole n'oluganda teri njawulo eri awo. Watiddemu nga bakuyita okujja osoma moti watiddemu nga bakugamba nadde siriiko ku mukutu naye nasanze amasimu mangi ne messages nyingi okuva eri tiimu yaffe ya media nga bansaba okujja okusoma amawulire nemanya nti it must be an important occasion era nenconfirming okusinziira ku muwendo gw'abantu abantuukiridde okikola naye nkinyumiddwa ekibuuzo kyange kisembayo. Tutunuulire most people naawe ng'omukyala abantu bamisinga omwami waffe ku stage. Do you miss him on stage as well? I am Bobi Wine's #1 fan. I miss him on stage, yes I do. omisinga omwami wo ku stage singa ofuna omukisa abalina obuyinza okubagamba kitabagamba kigambo alina obuyinza naawe sirina kye mbagamba ate nabo tebalina kye batugamba. yasogala mwami ku stage ajja kujja ekiseera nga kituuse kyemanyi nti mumisinga ku stage nze nga faani w'omukolo. olwaleero kiri nti abaami balina okukolera abakyala bekola enteekateeka zaabwe. Omukulu omulese otya ewaka kacaayi yakalina kateekamu gye nzira mbadde sinatuuka kanva lugendo nziraka kansooke ntuuke ndabo bagyali. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still
ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.